nenga ekisinga obukuru eni policy ya government kino ngenda kukyogera mu ngeri kubanga ndabye abantu abamu batandise kuteeka n'okusingira ddala oludda oluvuganya olwanuupu ku nninga nti bweba nga mulumirirwa abannayuganda nga mmwe mukkirize sente zino buli kiteeso kyonna ekiba kikwatagana n'okuwaayo ensimbi z'omuwi w'omusolo omubaka owodde oluvuganya takireeta tikikirizibwa bananga babaka baffe baana baki gwoba omulonze manya ekyagenda okufuna omusaara gugenda kutuuka nga mu miliyoni nga 25 n'ebigenderako byonna miliyoni nga 25 on top of this money tiziriiko ezizo za endala nnyo buli paramenti eddako buli after myaka 5 ababaka baba bawa esente z'emmotoka miliyoni 2 kubanga gavumenti bw'ebeeguza emmotoka ng'ezigulira ababaka esobola kubagulira emmotoka bweziba eza wansi nnyo ebeegula emmotoka za miliyoni nga 3 weewo baminisita bo balina eza 3-5 byonna olyoke oteekeko driver kubanga emmotoka ya gavumenti erina amateeka gavumenti esobola kuwa emmotoka nti ogyevugire Okay, all right. Abulabe fa balungi bana Flashlight Channel Uganda awamu n'emikono gyaffe natera okutambula nabo tuyanza mwebale kwekumira ku mpyo the Flashlight Channel Uganda mwebale kubaawo kuba nti ino covid tugenda tugivuga. I don't know whether corona enagwayo tiwana natuko batatute awo simanyi. Keep subscribing and sharing. Tubebaza nnyo kwe tuli awamu n'emikubi ya Rugaba omukama akyamukumya akyamwadde obulamu. Era twebuuza ffe baani abakyali mu kussa mu kaseera kano. It's very important for you our viewers and our followers to keep updated. Tusigale nga tulaba kiki ekitambula nitwamuka bu history obubaddemu at the end of the week netandika emirama gyaffe gy'olunaku olwaleero. Naye ng'ekikulu kyabina kiri bwe kitwebuuza, is it right in the middle of pandemic Parliament ya Uganda yatudde n'esala buli mubaka muwe emiliyoni 2 twebuuza, where are we? Which kind of the nation that we are? So for that reason itugamba no obudde obusinga tujja direct mu kubya Rugaba n'atuwamu updates ze nga omuntu, his personal analysis. So for that reason kindly mwebale kutwagala katulire mu kubya Rugaba yekintu akiraba atya makati nga kalodde katutta kola mitone sabu yewe said kale katuze mu kubya Rugaba atuli nga bwali n'embere eno yo agiraba atya. Baramusiza bannaffe mikwano gyaffe mwenna abatuwagidde buli lunaku buli lukya ku mukutu gwaffe gwa Flashlight Uganda. Now you see ensi eyitibwa Uganda tudiringa n'ebintu bibiri naye nga byonna ebijuddemu dishonesty. The society and the government. Society yaffe nayo teri honest. Compare efanagana ne government yaffe teri honest. So turi makati w'ekirimbo mwe tutambulira. Kiki kye ntegeeza? Buli woraga kati buli muntu olaba yeewuunya lwaki buli mubaka kati afuna miliyoni 2 za transport za motoka mu mbeera enzibu abantu bafiira mu mayumba. Narabyo omubaka w'Entebe ng'agamba yakafiirwa abantu 2 lwa njala babasanze nga bafiiridde mu nyumba njala. So economy yaffe nga bwefaanagana obwavu bwagala kuta buli muntu mu Uganda naye ng'olaba buli mubaka katafunye miliyoni 2 za motoka. Abannayuganda bo balaba ekintu ekinene ekitaliiwo naye nga tulina kumanya buli myaka 5
tufuna debate fanagana ko bwiti kubanga eno policy ya government buri parliament yona efuna transport buri mubaka tulina babaka bitana 29 ngamba babaka bitana 29 ogatamu na ex officials okimanyi ne Anita Kati mubaka wa parliament ona yagwa yafu satya kati bweba kuronda nofuka minister otekinga kye twita oath of secrecy otekinga oath nawe orayira nga mubaka era nofuka omubaka wa parliament era ne sente balize bafuna ababaka nawe ozifuna zonna buli kye bafuna na by constitution of Uganda. Yes, constitution kyenkugamba nti eno policy ya government kubanga waliwo ekyembazimbira mulabe oluvanyuma eno policy ya government ya Uganda bweto bwekora wabule kye batafuna kiri kimu kyokka kye batakora bwebawawo okuronda mu parliament bo tibaronda wabula okuteesa bateesa nnyo nawo nga bwoteesa kyokka kye batasobola okukora okuwanika omukono ne balonda naye allowances buli kimu buli kimu era obeera mubaka naye nga tukyali okitegeeza mukulu tibuhabula ye buli muntu ayagwa yenna alina okumuddiza abantu abaagwa yes kyekirungi kiri ku ludda lwa president bw'aba akwagala bw'ogwa akukomyawo nosigala mu parliament so buli parliament eddako buli after myaka 5 ababaka baba bawa esente z'emotoka milioni 2 teri accountability ku sente ezo obaguze mu kaboda boda obaguze mu boda boda obaguze mu akagaali obozimbyemu oba nawulidde omubaka Segirinya ng'agamba nti sente zange nze sigenda kuzikwatako ngenda kuzigabira abantu bange bo mu constituency mbateekemu zisaakozi naki kwegambe esente ezo gwomanya kyoyagala ozikozesa yes wabula abantu bangi bazenga bawabula government nti esente zino bwakitesalawo negulira ababaka emotoka government yagaana lwansonga eryemu eri simple naye nga ngumu ku ludda olulala government tegula motoka nkadde ye police ya government tegula motoka nkadde egula mpya tu ng'eba egiguze eyo motoka ebeera ya government erina kuginyonyeza driver erina kugisavisinga buli kimu bya government obimanyi kati government ekyo kyeyatya kubanga government bw'eba eguze emotoka ng'ezigulira ababaka esobola kubagulira emotoka bweziba eza wansi nnyo eba egula motoka za miliyoni nga 3 weewo baminisita bo balina eza 3 5 byonna olyoka oteekeko driver kubanga emotoka ya government erina amateeka government esobola kuwa emotoka nti ogyevugire obadde okimanyi ekyo nkitegeera leero buli motoka ya government erina driver waayo buli motoka ya government enywa amafuta ga government nekyo badde okimanyi kati ebyo government byeyeewala nesalawo era bakibikolera n'ababaka yes ku ludda olulala government efuna munyo bwebawa nefisaako esente nyingi ze ku ludda olulala lw'ababaka nabo ate zibafunira ababaka basinga obungi balina emotoka zaabwe kati abatalina bagenda gulawo emotoka gulawo nga ka miliyoni 5 abeewo wabula esente endala ezisinga obungi ziyamba ababaka omanye okwekuba kwenfuufu bakava mu kalulu omanye amabanja ge balina agenda n'asasula omanye nti abamu batunda n'ebizimbe okuyita mu kalulu agenda n'asasulako amabanja so tu ezo sente lwakuba nti
budget ya fenfunda nebizibu bana Uganda byo birina bingi n'obwavubwe baliko bungi ne corruption eriwo nga esente zone zari bayambye zibibwa bubbibwa naye ku level y'omubaka wa parliament okumuwa emotoka si kintu kyali bade kiwawaza abantu amatu kubanga omubaka buli bw'olonda omubaka mmanya nti agenda kusasulwa mu ngeri ki nteekateeka abantu abagenda abawawaza amatu nibagamba bananga babaka baffe baana baki gwoba omuronze manya ekyagenda okufuna omusaara gugenda kutuuka nga mu miliyoni nga 25 n'ebigenderako byonna miliyoni nga 25 on top of this money tiziriiko ezizo endala nnyo za motoka. Yes, omubaka alina kutambulira mu motoka ata alyoka atambule mu constituency. Tombuuza nti nga omubaka wange nga bwe yari anyonya karubu nga yatambuliranga ku piki abamu bali tibalina naye yari mubaka yari anyonya okubeera omubaka kati mubaka. Ekyokubiri owaffe tulina olugero olugamba nti olulimi abalunzi lwe boogera nga balonda si lwe lulimi abakamenti lwe boogera. Abalunzi gwe bebeera kutale nga balonda waliwo emboozi giboogera gwe mutuuka awaka nga mukamenti abakamente nabo waliwo olulimi lwe nabo balina emboozi yaabwe nga kitegeeza bali babeera mutale nga balonda wano bayinza kuba bagamba ente yange ereese amate mangi ngenda kuwagunda nyweko ebyo mutale tibibeerayo. Mutale mubeera nti omuddo oba tunagujjawa tugende wali tugende so ekyo kyengezaako kati ekyengezaako kubategeera luli yali anyonya obubaka kati mubaka bayogayoga ebimiliyoni ebibiri kiri Uganda mama nnyabo naye nga ekisinga obukulu eno policy ya gavumenti kino ngenda kukyogera mu ngeri kubanga ndabye abantu abamu batandise kuteeka n'okusingira ddala oludda oluvuganya olwanuupu ku nninga nti bweba nga mulumirirwa abannayuganda nga mwe mukkirize sente zino kyekindeeseza kino nze we balumbira nuupu nvaayo okunyonyora naawe abo bonna boogera ebyo babyogera bwa byabufuzi. Nuupu tenamala na mwaka zino sente nuupu yaziteekawo bazisangawo pozi bagenda okukola kya kuzimala eno policy ya gavumenti ebaddewo lwa lubeerera. Ekyokubiri abayisamu amateeka kino kubanga kino kiri mu constitution abayisamu amateeka ye parliament kumpi ebitundu 7 ku buli 100 kati bitundu 8 ku buli 100 babaka barudda orufuga bayisamu ekyebaagala so ekyo kyayitamu weewawo nze mu kulaba okwange weewawo nubwo n'abanga anwanira ababaka bano ate n'aba NRM nakyo kino ekyesente nze sikibanenyeza teri gwanga litarabeera babaka ba parliament era batasasulwa tiririiwo n'abamu babasasula sente nyingi. In fact eno Uganda yalinako kye tuyita Constituency Development Fund CDF nga babawa esente zokudevelopinga zokuyamba constituency naye ababaka ba Uganda zino sente bazigaana oluvanyuma nga zibaleetedde obuzibu accountability nebabula n'engeri gye bazikozesa nga ntono nnyo nga zibabonya abanye bagamba timuddamu kutuwa. Now ababaka ba parliament mulekenga kubanenya oluusi mu bintu bitaliimu. Mu Uganda muno government eri absent kumpi mu buli constituency wasigalamu omubaka oba warudda oluvuganya oba warudda olwa government. Omanyi nti mu lockdown eyasooka
prime minister ne minister of health bayimira ku floor ya parliament ne bakubira omubaka ababaka bonna balina ambulances baziweeyo ziyambe eri government waliwo kirabyewa mu nsi ki nga kumpi buli mubaka abe kyekintu kati bakifuula bintu bibiri kyakuyamba kyakulwanyisa kyakubayamba mu constituency biringa bisatu actually buli mubaka kumpi alina ambulance. Why? Government ya Uganda yesuleyo Rwanagamba ekintu kiyitibwa ambulance tekifaako nenga ambulance ze motoka ezitambuza abalwadde kati buli mumaka kumpi yagigulira constituency ye. In fact sente zino $2 million abasinga obungi in fact si basinga obungi bonna esente ezo webazija ne bagula ambulance webawe Segirinya yabadde yagiguze dda oba ziri bbiri ne oba Segirinya ye sente zijawa azifuna yo already yade yaguze dda ambulance bbiri ambulance zibiri mu constituency ye yazimbyeyo n'eddwaliro Segirinya kyamunyonyereza ko njagala kumukora mu program kubanga afuuse kumpi kyakulabirako mu bintu by'okusaagasaagano afuuse kyakulabirako mu bakulembeze betulina ebintu Segirinya byakola mu constituency yebyewuunyisa naye omanyi lwaki oluusi abikora mu babaka kumpi betulina omuntu gwe babadde banyooma nnyo ye Segirinya omubise naturally bwe baba omuntu bwakimanya nti bamunyooma afuba nnyo okuprovinga the other critics wrong. So Segirinya in the process afuuse star. I am also surprised nze nga omuntu akuze naye nga turi mu debates tuzanya tukora I am surprised ku bintu Segirinya byakora obwe twogera Segirinya yazimbe eddwaliro Kawempe. So ngezaka kubagamba nti ababaka ba parliament bafuka zi governments mu constituencies zaabwe mulekenga kubanenya ku busente buno $2 million. Omanyi mubaka yalina okuziika yalina kuwa school fees yalina n'enguudo yalina okugogera emyala. Yes, mukubira gaba nze kurange sikiriziganya nawe for two reasons. Not this situation whereby the government that is trying to give out the 200 millions. They should inject the 200 millions in health sector. Kati ekyolese ate olina dokita kati gwe weesiza nnyo wala ekyolese bana ababaka kino kiri mu constitution kati government cabinet kati jiwali badonenya esente zino yeziwadde ababaka kati netwebuuza nti government mu lockdown eno abantu kubanga zino nsimbi ya muwi wa musoro. Yes. Neno bwe zinaba nsimbi ya muwi wa musoro ababaka tosobola kugamba nti bafune musaara tosobola kugamba nti cabinet tefune musaara tosobola kugamba nti ebitongole bya government bifuna omusaara bizifuna naye priority government we yali bade ejita yali bade omuraka yali bade guteeka ku lockdown eno. Yes. Abantu bayo bagenda kufenjera government gokoze eki. But now they are thinking of buying the cars. Not the cars per se. Government yavuddeyo newayo billions 5.2 for which is under the 200 billions 5.2 ezokuliisa bana Uganda bonna zagwanga lyonna weewawo balonzeemu batonotono. Yes. Kati kye twali badde twebuuza nti eno government yanabaki mu pandemic efaanaganako bweti nerilizinga billions 5.2 ruli yarilizinga billions 5.8 za kugula kawunga na bijanjaalo kuluno n'okusala kwe yasazeeko wabula ku lockdown yasooka mu makago bwa president state house yokka in the middle of the pandemic president yafuna $1 trillion. Better than the whole nation.
billion orukumi kati kyengezako kubagamba abantu abana Uganda ntolusi mubeera mu kantu akatono ne babasulira kantu akatono ekinene nikiyitawo nga timutegedde. Yes, kati wulira billion 10 mu maka ga president state house not president's office ate nga ziri under ekintu kye tuyita classified budget. Classified abaturaba classified kiba kitegeeza nti sente ezo tizirinaako accountability, takola accountability naye azikozesa nga bw'araba nazo zifaanagana kumpi ne miliyoni 2 byaba naye kati at least ababaka bo tugamba za transport nayo oliyo ziri classified tobuuza za transport za tobuuza kati nuwe twogera bwo nafune sente zazemu nafuna muri okudown eno oyinza kwewuunya. So abana Uganda mumanye billions 5 nakugambako ne Bongereza yatuwaddeko trillion emu ne basirise. But they should let us know where does that money go. Kati igwe ekyogamba babagambye na billion za 5 mu biri zino baleeta amanya at least amanya gakafuna bagawa ababaka ba parliament government eganye kiri Uganda mama nyabo. So ekitugeze okugamba billion zino ebibira ababaka ze bazifunye ikyoro ababaka twabafuura parliament twagifuura punching bag ruyale. Ekizibu kyabwe bazifunye mu kaseera akakyasinga kubeera ko mutawaana nga tuli mu pandemic abantu bafanjara kujja konse kyembateeka ekyemba wabura abantu muteeka babaka bamwe kuninga babaweeyo akyokulya kati ku bibiri atirisa mubaka mubateeke kuninga nubwo mutabateeke kuninga kati abanupu bonna bagaba emmere ebyanjalo akawunga amatooke nga tibanafuna sente zino okyaba banjaki kati bazifunye bagenda bagulira nkoko kati ng'olaba kyembagamba ababaka baffe tubawenga ekitiibwa mu bintu bye bakola kati abanupu basakira abantu baabwe nga nesente zino tizinajja bayinza kuba bwogenda babaka bamuffe abamutunyumya nabo okimanyi nti abamubeewora nga bamanyi nti bagenda kufuna akasente beewora baliisa abantu baabwe kati zino sente zezigenda okukompasetinga kiri omanyi nti bwe bamala okurayira bamanerenda babeera ku parliament bamanyi fe bagenda ku parliament n'olaba bamanerenda abalyawo baziringa enseekeezi ndina sente bwezitone oyagala kubanga bamanyi nti muno mubaka esente zagenda okufuna esente zemuwa zonna agenda kuzisasula kubanga babakozesa endagaano abamubawaayo misaala gyabwe nagamba nja kusasulanga bwete. So esente zino zoolaba nti miliyoni 2 nkulayirira abasinga obungi ojja kusanga nga bafisaako obusente butaka bulinga miliyoni nga 5 endala zonna nga azisasudde amabanja endala zonna nga azigulira abantu baabwe emmere endala zonna nga abantu abalwadde mu constituency ye yabeetambuliza agenda abasinga obungi bagenda gula ambulances abatalina naraba gundi mu owanite Dr. Ayume bwe yamuwangula ambulance yagibajjako ejyala abagulidde nolowooza zifa abantu bafa nabo kati oyo bajja kumusasulanga. So ekyengezako kubagamba tulina kuba beegendereza oluyimba runo lwa miliyoni 2 rukome oba rukendeere kubanga mumanyi nti bano babaka buli bwe babalonda n'emyaka 5 bwe ginagwako bwo namuzeera ajja kuddamu azifune bwona batumuzizaayo gwe nazaayo era ajja kuddamu azifune. Policy ya government yayita kiri mu constitution. Yes, mukubya rugabo nsa kwebuzaako in the middle of this pandemic at the moment we're tuli mu Uganda the parliament a lot of things changed in the parliament nokutula nga tebakyatula if the constitution etakiriza parliament kumala mwezi nga tetudde neno bakkiriza because of the disaster
weeks biri they did not sit for in the ne batuteseza lwaki era tebakyusa constitution because of the disaster kindly esaze muzitulekere katuziteke mu anti kakati ekyo kiteeka ku government kyenakuleetedde kiri nti tudiringa n'ebintu bibiri ebijuddemu obulyake obutali bwa dishonest tukiyita tutya government etalina mazima na society si amazima ne government si amazima eri abantu bayo naye ekyo kati okiteeka ningo giteeka ku cabinet ekulemerwa president Museveni eniyo nerika abayayebuka ye yali badereeta police ye yali badereeta ekiteeso teri mubaka gwe bakiriza ow'okuruda oluvuganya asobola kuleeta ekiteeso bwekityo tikikirizibwa buli kiteeso kyonna ekiba kikwatagana n'okuwaayo ensimbi z'omuwi w'omusolo omubaka ow'odda oluvuganya takireeta tikikirizibwa ekibeera nga kikwatagana na financial dealings ekyo tikikirizibwa okitegedde kubanga olina kusooka kusaba certificate ku ministry ya finance n'egikuwa ekukiriza nti government egenda kufiirwa ensimbi ku lulwo kyova ebyo byonna ebirina financial implications ebiteeso byonna ebirina financial implications government yebireeta si muntu sekinoomu si mubaka sekinoomu si mubaka warudda oluvuganya wabula osobola bwe bakwagala nga government ekwagadde esobola okukukiriza nekiriza okukufiirira mu byensimbi n'ekikuwa n'okireeta naye nga kigumu tikisoboka tesoboka kuyitawo bayinza okulyamu amaaso tikisoboka so ekyo kimu ekyokubiri makati bwa pandemic eno wali ebintu bye tulina okuwa bannayuganda emukono eyo wabaddeyo dokita bamuyita isima oba eddala ye Lubega Kizito eyatiribwa corona abadde alina eddwaliro mukono ng'ayamba nnyo abantu b'emukono ndowooza bwe yafunira corona naye bwe yafuna corona n'asalawo addukire mu ddwaliro liyitibwa Kampala Hospital. Badokita abo baba basomye awatuukira waba alina mikwano gye oba yasoma nabo oba nga abamanyi bakolagana. Kino kyenkuleetera eggwanga lyaffe lyafa kumanya nti eggwanga lyaffe lyafa n'abadoctors tibasobola kuteeka ekitiibwa no mu badoctors banne. Bw'olaba nga tebasobola kuteeka n'abadoctors ekitiibwa mu banne badoctors ekitiibwa nga balwadde ate omuntu wa bulijjo. Ekyembaleetera Dr. Isima bamutwala mu ddwaliro ne bamukyajinga millions 12. Dokita waabwe ate jjukira bw'olanga eddwaliro eryo Kampala Hospital kikutegeeza nti liri private naye lyali cleared by Minister of Health kubanga tosobola to start functioning. Tosobola kutreatinga corona nga government tekukiriza. Omulwadde bo si buli ddwaliro lyonna nga litreatinga corona. Basooka kukukiriza ne bakuwa na certificate nti gwe osaanidde. Bw'olaba nga eddwaliro eryo baaliwa certificate okutreatinga corona manya nti lyabwe. Ekyo kyenkuleetera. Okitegedde? Waliwo na companies na private companies zebawa okukebera corona. Si buli emu balondamu some companies eziri ku border eziri ku kisaawe ky'ennyonyi nazo zaabwe nga zikirizibwa okukebera. Now Isima ya depositingayo million 3 ng'akyali mulamu ne batandika okumukolako ebyembi n'afa.
nga abanji bwa milioni meka Chenda. aba abeyari abamulekwa bekwata ne bafuna milioni 2 gwe bamara kuzitwarayo ni bagamba nti aha na zino tuzikute ne tusobora kuliriza ngo umurambo mulete ekyapa imwe abampuliriza n'abaturaba awo Uganda yafe wetuse goraba na ba doctors batuse kufuka ngansoro wakati wekirwadde kifanagana ko bwekiti Dr. Mukwano wange Dr. Munne bali wamu era kyamudusizeyo ojja kusanga nga abamu yali abamanyi mikwano gye bakikwasaganye bamuyambe naye byembi naafa sibanenya lwakufa kubanga okufa Katonda yakuteekawo yabalemerera naafa naye lazima n'okwata omulambo n'okukwata omulambo nga omuntu musabye milioni 12. How did they know? Because I understand Kampala that hospital bakwa kibiru kyabo njogede abantu mumanyi kubanga tusanide kati kutira kuliso ku bantu bonna batubonyabonya kati eriyo rwari umuntu yaritegeera nsobola kulwara ningendayo gwenza kugendayo nga nkola yoki ngenda kunywa ebyangane bya buli jonnet kifanagana kati tulina kuwemukira buli omu kati kifanagana ko ne Uganda Airlines kati nze nsobola kuba ngenda bweru nindinya Uganda Airlines egwamu amafuta obo kyali bubanga boti in fact Ugandans we are lucky naye buli wamu ensi yonna yamanya nti Uganda Airlines yegwamu amafuta enyonyi tegwamu mafuta enyonyi tegwamu mafuta bongeramu bwongezi kyonna ekyo kiri Uganda n'ebyo byonna tubaleetera ebyo byonna biri Uganda kati fe omulimo gwaffe gwakubalaburanga nti kino kiguddewo bwekitino kiguddewo bwekiti kino ekya Kampala hospital kindeetedde okwogera kino ekisa kyankute nga ndaba bamulekwa banoonya nobwe bafunye milioni 2 nga era bakyabanzibwa milioni 9 eno information eyagijeeyo yabadde Honorable Namboze era singa tiyabadde Honorable Namboze yabiyingiddemu umurambo singa gwalivundiddeyo naye nze ndowooza ngenda kukola kiramu mu lockdown eno lwakyate ne bantwala mu ddwaliro ne bansabye sente ezo abaana mundekengayo nga nfudde ne bakusaba 12 kati nakendina ne mundekengayo timunzijayo abadokita abo bambye niba nange tunakola tutye mu Uganda yangiri kyemu ekyo nkireese nti gavumenti yesulero gwanagamba amadwaliro gabwe gonna ne gafuuka rotten ne gabeera ng'ebiraro by'ente abantu ffenna obulamu bwaffe ne tubukwasa abadokita ababulijjo abamalwaliro aga bulijjo wabula bakizudde nti obuddukiro bwaffe bwonna buli eri tuddukira eri gye bali nabo batwekyusiza ne bafanagana ne gavumenti mu kifo kye bali badde batukwata obulungi ffenna ne tugenda eri gye bali bo bafuuse na mpologoma zennyini bafuuse oba si bannayuganda bafuuse ng'abayeeke n'abayeekera oluusi babeera n'ekisa bano badoctors baana baki kati nawulira tiwawulira nga kano Nakalema agenda kuteesa na bananyini madwaliro ebyo Nakalema bye yateesa nabo bye batuukako for information atwine bamukubidde essimu to save this man yagambye nti tetulina buvunaanyizibwa ffe aba government. Can you imagine? Yes. A full minister, permanent secretary minister, and they all said the same statement. Yes. Who cleared them to be running in Uganda if you don't have any responsibility to the private hospital? Esho kyenkugamba nti government yakola ensolo etagambika. Nze simanyi ku nsi government eyeja nobwo okola privatization nobwo okola ki government eyeja ko obuyinza kumpi bonna nebukwasa bananyini ebyokola ebintu nga bye baagala. Health sector government yandisigaza omukono nga kumpi 90%. Nga bananyini madwaliro nga government balinako obuvunaanyizibwa nga 80% kabisa. Bananyini hospitals nga oluusi ne government yali badde bavugira ng'ebawo n'eddagala lya bwereere nga bayambako naye kubaleka ne bakola nga bwe baagala
ensi egenda kufana tugenda kubeera tutya kati mukubera lugamba maybe byewunyisanga tunatera okumaliriza program yaffe soseno nti omubaka namboze bange okisobola nti bamurekodingisiza namugamba tubuli ojazisa ng'arwanagana n'okulaba nti omulambo oguvaayo bamuleko bagende baguziike yakiriza ne bamukozesa n'endagaano kati agenda kuteekawo fundraising ab'emikono n'abannayuganda bamuyambe baleete basonde miliyoni 9 naye mu ddwaliro lyange kirazima omuntu amazeeyo oba wiiki n'ogamba nti hospital bills ziri miliyoni 12 babadde bamukuba eddagala lino lya goludi kiki kyetwebuuza eddagala liganya okukola n'eddagala lyoweerire lya korona bawudda mukuba ddagala kye tulinoonyerezako ne batubuulira which kind of medication that you are giving that person mu mirembe gya yesu yesu yafuura amazzi n'agafuura wayini naye mu mirembe gya Museveni gino abadokita bafudde amazzi ne bagafuura eddagala mana seriously, people cannot be doing that. Expensive medications and somebody does not survive. Kakati nobwa surviving really. Chicheche mukozesesa okutuuka ku miliyoni 12 in 5 days. No mulwadde mushifo kye twali bawabide nti muraga jadide no mulwadde wa fenafa bo bagamba miliyoni 12 tuzeta. Now mu Uganda muno nze mukuraba okwange en lockdown abantu betufiirirwa oba betugenda okufiirwa mu nnaku zino 42 nduddewo nga nkyogera mu nnaku zino 42 abantu betufiirirwa lwanjala lwakubulwa bwakulemerwa kugenda mu ddwaliro basinga betufiirirwa bwa korona yenyini oyinza kubisa mu n'emirundi 10 bwa buragajavu bwa gavumenti osalawo otya n'ogamba nti tiwabeerawo ekidduka kyonna ekitambula mu ggwanga gwe n'ogamba nti anaayagala kutambula nga mulwadde ebbaluwa kije wa LC n'owa RDC omuntu talina yadde n'olukumi lw'okulya omanyi nti wa LC okufuna ebbaluwa bweziba sente tono omutwalo guno mala mutemera RDC omujjawa okutuukayo omanyo engeri gyosobola kutuukayo mala musanga mu mabbaala Uganda eno nebbaala baziga tugenda kumala ennaku 42 kati nze ngamba ezisookerwako sikyabitegeera yasooka n'atuggalamu kaawo ennaku 14 ziri n'azirya nazo yazibala akati 2 months down the road naye okimanyi nti ennaku zino ziyinza kugwako kubanga zigenda kugwako nga titufunye state of nation address ya president. Maybe it's outside of the country. He's managing some issues somewhere where we don't know. Ebera nsi kirazima muri makati w'oburwadde obutagambika ekimbi eky'omutawaana mulina president n'abagala w'ennaku 42 nizigwako nga tanayogera wawe batuuse okulwanyisa ekimbe kino bameka bakafa tutuuse wa kuddagala okuwenja eddagala ensi endala olaba bangereza babatadde nga 19 teri abadde atamanyi nti bagenda kututa ku lunaku bweru nga bakimanyi President Museveni want to give us surprise. What kind of surprise? He's going to tell us no more lockdown. No, kakati ye akozesa ekigambo police ya ambush. Obuyekera bwamulemeramu. Edanga abayekera gwe buyekera tobimanyi. Abayekera bakozesa nyo ambush. Wange bakolera. Ekisooka ati balina money power. Bambushinga ng'emotoka za government irole nibaziyira amasasi baribo bana nga badusega. Ambush zabakolera. Kati kigambo ambush engeri gye kyabakoleranga Moscow kyabasigalamu nakati batwambu bambushinga batebe bafuga. Sawanya president nateekako press conference z'ekiro
kuva kati tiwabere wava mu nyumba. That is the real ambush. Enaku ana mubiri. Ambush. Oba olina akasente ko mu banka tokyasobola. Ate n'okajjayo. Oba oli mu Kampala oyagala kuddayo mu kyalo tokyagenda. Kiboko zikukubwa. If you want to know Uganda's lockdown, genda kukubwa. Kakati ekyembagezaako kubagamba. President lazima nomara enaku ana mubiri tonaba kwogera ku bantu bo. Lockdown etuuse bali badde bamuwana report. Tutuuseewa nearly every 3 days, every 5 days. Abantu bo batuuse ku kino. Bali badde bamuwa information, intelligence ngemuwa information, nkiwa bagimuwa nagisirikidde. Kati nga namubiri wanadamu nayogerera. Oba ayongera titumanyi. Oba tusumulwa titumanyi. Nekyembuuza bwakife tubeera mu ambushes buli kaseera. Katonda yatuddukako. Uganda tetulina kakyalo kayatwerabira. Bw'abanga teyatwerabira naye aluddewo okukola. Tusabe tusiibe. Nze kyendaba lazima Katonda aluddeyo nnyo. Uganda okubeera n'ekyakola atuyitako bwati n'akwata eryekkenya ng'amaliriza Abannayuganda timusuubira nti lockdown egenda kugwayo bagenda kutongerayo. Bannagirisa gato tumala mu maanyi. Basiibudde. Nze n'amaanyi bamalirize nantekwa ndabira ddala program lockdown bayinza okutugala kale bayinza okutwongera naye katusaba Omukama naye kibi nnyo ti kyonna kiri Uganda. Our country is bleeding. It's bleeding both tears and blood. May the Lord bless our nation. Otherwise, if our President Museveni, me, I'm praying for you, Papa. Kindly save our people. All that analysis you've had, wadde Mukubya Rugaba, tumwebaza nnyo nga bwe mujuwulidde. Naye nga tusaasira nnyo mikwano gyaffe bonna abakyali mu kufa abakyali mu kubonaabona mweno COVID-19 especially ono doctor ye abantu be that hospital bannange nze ndule omuntu ng'agenzeeyo ndi mukubira bukubiza essimu mugamba oba tulina zikukomyawo kudda waka wowo togendayo kuba it would be too much because other people are going to be still fearing to enter that hospital. So for that reason, God bless you, see you next time, and bye-bye.